ogamba sekasali mu bosa nti olina emisomo gye 50 naye nga akusanze oli mukukola gagamba nomwekanga. Mukyala nategeeza sheekhe we nga balina emisomo gye mingi naye nga enyambala ndala nnyo, ne sheekhe abadde atidde omuwa salaamu ngaalowooza nekolera gyange. Nemuga nti emisomo gyo nina mingi ku simu nagijjayo. Ekikulu si kuba misomo mingi, kusa mu nkola. Obunywevu bw'eddiini bulabikira mu kuba nti byosomye obitadde mu nkola. Omulama gwaffe ogwolwaleero tugenda kutambulira ku nyambala. Alhijab ashari'i, enyambala y'obusiraamu ey'omukyala. Obusiraamu bwassa nnyo essira ku nyambala naddala omukyala. Enyambala yonna ey'omwami n'omukyala obusiraamu bwagikubako ekifuba kyamaanyi, kubanga mubimu ku byewuunyisa ebintu ebiri haramu mu duniya mujena bigenda fuka halali. Nziramu ebintu ebiri haramu wano mu duniya mujena tebigenda kuba halali okujjako ekintu eki kimu, kubanga wano omwenge guli haramu mwenge. Ate eri batugamba nti wajannatun ayigambe eti wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, n'emigga nga gya mwenge, migga gikulukuta naye nga mwenge. Ekigenda okuba nga tekirifuuka halali n'olunaku nerumu butambala, ne mujja n'okwambala kiri haramu, obutayambala okuyita okukunya kiri haramu mujjana. Tulaba Allah yali agamba nabbi Adamu alayhi salam, innaka la tazma'u fiha wala ta'ra, innaka la tazma'u fiha, ogenda kuwangalira mujjana omwo, tugenda kufuna nyonta wadde okuyita obukunya. Innaka aya njiterezeza kulani zange ziriwa, nina kulani zitera okuba wano. fa innaka la tazma'u fiha wala tadhaha. Ekikulu ennyo nti mujjana teri okuyita bukunya, era kisigala kiri haramu, omuntu alina okusigala nga ayambala. Obusiraamu bwassa nnyo essira mu kwambala, naye ate bwe kyatuka ku bakyala ne kisukka. Lwaki twalonze omulamwa guno? Kubanga abaami mwe mugulira abakyala engoye, engoye ezisinga zigulibwa bakyala. Kale oba omuwadde sente n'agula, era bw'anaaluleeta alulaga ggwe n'oluwa makisi, tyalo olukunyumidde nnyo, naye nga telulina bitendo ebyennyambala y'Obuyisiraamu. Mu Quran al-Karim aya zajja 3 ezisimba essira ku hijab. Aya zajja 3 mu Quran al-Karim ezisimba essira ku kwambala hijab omukyala. Ebiri mu Ahzab, emu mu Nur. Ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Sigenda kuvunula aya, ngenda kuleeta bukwakulizo obwa hijabu eya sharia. Hijabu ziri bbiri, waliwo hijabun nga hijabu bu hijab eyemu, newabirawo hijabun shari'i. Hijabu etambulire ku mateeka ga sharia, gye tugenda okwogerako yetambulira ku mateeka aga sharia, naye nga ziri bbiri. Waliwo hijabu bu hijab, newabirawo hijabun shari'i. Emabega kutusomye aya eraga nti ekikulu si kuwuliriza misomo mingi, wabula ekikulu kowulidde kwessa mu nkola. Awo wali obukulu, era bwe tutegerera omusomi oluva mu darusu kano kawulidde oludde eka nga akateeka mu nkola. Hijabu, omukyala okwambala hijabu n'afuluma mu nnyumba eriko obukwakulizo 8 obulina ogijjulako, bwe kubulako kamu teba hijabu nshari'i, teba hijabu ya sharia. Kasa kubulako kamu ku 8 eba efulumye.
olwokuba ffe tuzigula kati wulira ebigambo. Akakukuliza akasookera ddala an yakuna satiran lijamii lbadan, an yakuna satiran lijamii albadan. Kibaita hijabun shari'i, eteekeddwa okuba nga ebuuna omubiri gwonna, so si wano mu kifuba babajjulawo. Kati ebitundu bye ebimu mu kifuba bibanga ebyagala okulingizaako katono naye ne bitavaayo ate, kati neryoka ekkirira wansi. Eyo si hijabun shari'i, kebenga nene eyiikayo nekweya, kebenga nene eyiikayo nekolaki, an yakuna satiran lijamii lbadan, eteekeddwa okubanga ebikka omubiri gwonna, kubanga Allah atugamba mu Quran wala yubdina zinatahunna yudinina alayhinna min jalabibihinna. Allah atugamba nti yudinina alayhinna min jalabibihinna, abakyala beyiweko engoye ezagiri. Ekigambo jilibaabu lwe lugoye omukyala lwayambala nga lubikka omubiri gwe gwonna, lwebata jilibaabu. Singa terubikka mubiri gwonna abadan luba teruyitibwa hijab. Ekigambo jilbab lwe lugoye olubikka omukyala yenna, ng'ogyeko feesi ye n'ebibatu n'ebigere. Naye singa entandika okulaba ensingo teba jilbab, oba ebitundu bye mu kifuba teba jilbab, oba obukongovule bwe obw'ebigere wansi teba jilbab. Kubanga Allah tabaraka atugambye nti yudinina alayhinna min jalabibihinna, ate jilbab lwe lugoye olubikka olubiri gwonna. Akakulizaako okubiri, alla yakuna alhijabu fihi zina, alla yakuna alhijab fihi zina. Hijabu tebaako byakwewunda. Olugoye lwebayita hijab oba jilbabu eba langi emu, temubamu bimuli, eba langi emu, temubamu kutonaatona. Wano mu kiwatu ne bassawo ekimuli, wano ne bateekawo obupeesi obumasaamasa ku mikono, eno wansi gye lumalira ne bateekayo obupeesi obumasaamasa, enjuba bwe bukubamu nga buriflectinga buti. Eyo teba hijabun shari'i, tekubako kakwewunda kwonna. Plain cloth, olugoye luba lu plain bwe luti, kisuuka kasita kujjako akantu konna, oba peesi eri masaamasa liringa diamond, khalas ebimaze okufuluma mu shariya. Olwo si lwe lugoye shariya lweragira mukyala wo okwambala, kubanga lusudde ebitendo bya jilbab alhijabu ashari. Kubanga Allah tugambye nti wala yubdina zinatahunna, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tebolese ebyokwewunda byabwe ate yabyolesezza. Wano wala yubdina zinatahunna, ebyokwewunda by'omukyala ebyakkirizibwa mu shariya. Omukyala akkirizibwa okwewunda ng'okuwandika ku maaso, okuwandika ku mimwa, okuyiwako powder, makeup, twala tugende, okuwumula ennyindo n'ateekamu pini, amatu, okuwumula amatu n'ateekamu pini, oba akatuli kamu oba bubiri oba busatu, kasaba nga takosa bulamu bwe, awunde nga bweyagala. Naye kalumanywera wajjira wewa, kasita awumula ennyindo nassaamu pini ng'abika feesi. Kubanga Allah tugambye nti wala yubdina zinatahunna, tebolese ebyokwewunda byabwe. Bwawandika ku liiso ng'abika feesi, bwassaako powder ng'abika feesi, bwassaamu pini mu matu lwakuba gamatolede gayingira gaba mabika eri. Wabanga yawumula ennyindo nga kolo tayagadde kubika feesi, ajjemu pini, kubanga pini eyo emwongerako obulungi, ajja fuuka fitna, ekikemo eri abaami. Feesi yeeyo kubanga erabika bulungi kirungi, naye kirungi eri ani? Ba abasigadde bonna si kirungi kubanga afuuka fitna. Era ekivaamu abasajja abalina ebirwadde mu mitima ne bittuka.
fayatmaa alladhi fi qalbihi marad waqulna qawlan ma'rufa. Kubanga waliyo abaami nga obulwadde bw'obwenzi bwabasukka mu mitima nga akantu katono nnyo ekirwadde kittuuka. Lwaki obusiraamu bwassanya essira mu kwambala kw'omukyala? Ekisinga okubonyaabonya abaami mu nsi muno be bantu abo. Kati bw'atayambala bulungi ajja sukka, olw'ensonga nti omukyala buli akamuliko omusajja akwegomba, okuva ku bigere mpaka ku mutwe waggulu mu nviiri. Obusiraamu bwamusaako essira omubikka buli akamuliko. Okumanya abasajja basukka okwegomba abakyala, niwe bajjemu buzi ngatto n'agiteekaawo, oli asobola okwegomba engatto oba bita byakusaaga ti engatto eyo empanvu bwetyo njala kulaba kwajambala, bwajambala bafaanana atya? Ngatto yokka nga tagiriimu nnyiniyo agyegomba. Kati omuntu atukira okwegomba engatto nga nenyinimu taliiwo, olwo nyinimu bwanajja aga nti balikebera mu bitabo ku kiyama, nze ngenze noono naye nga ebitabo byekiyama byange. Akati omukyala bamuganya okukolesa ebyokwewunda bye, olaba taba nakyakwewunda nakimu, nabeera fitina, talina kyakwewunda kyonna, niye asobola okukosa nayita mu bantu nebasigala nga bakyusiza ensingo nga talina kyakwewunda. Olwo bwanaateekake, kubanga ate Allah yakola omukyala buli wassaako ekyokwewunda akyuka ebitundutundu 50 ku buli 100, byo teyeyongerako. Kati sharia nireko emugamba, Allah namugamba nti wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, tayolisanga ebyokwewunda bye okujjako ebyo ebiba birabise ngaebibeera ku ngalo. Tugamba ayinza okuba taddeko hina, oba ayinza okuba ina ring, empeta ku ngalo. Ebyo biyinza tubireka ne biyitamu, niye okutono okugenza ewala awandika ku liiso. Waliwo bawandika ku liiso eno waggulu waalyo nga bwatima bwati wekanga, bwatima bwati wekanga. Wene kalamu gye bawandikayo eyo, eyo kalaamu yabba, ekalamu y'emimwa yabba. Kubanga omukyala ne waba mulungi atya agasa omuntu omu yekka, taligasa mulala. Era wageeza okugasiza omulala, jahannama yaslawunaha fabisa alqarar, muliro. Nalulungi yenna nomulabanga mulungi muzibu, omugaso gwe gwa muntu waki omu yebba. Olunaku lwali etantala mu byute yegasa omwami omulala muliro, kubanga bagenda mu zina. Saate omwami asobola okuba nga si yali awo nti ali handisa munye ekigenza ewala, naye endabika yeeyo esobola okugasa basukka mumu mpaka ku bana mwa halal. Niye omukyala yenna gyava yenkana byute ya muntu omu, bwayaba ayagala byute egase ku mulala, alina amateeka galina okuyitamu, ayite mu talaka, obufumbo babugale, atule idda, kati ate alyoka agende ku katale, oba tiimu endala enemusayininga situmanyi. Naye ebbanga lyamala nga alina tiimu gyakubira, haramun, takubira tiimu ndala, ate ye omwami asobola. Tuli fenna lwaki sharia yassa nnyo omukyala enyambala, nemusaako nnyo ekifuba, nemusibako nnyo natti mu nyambala, lwakuba nti ye fitina. Abasajja babonabona mu nsi muno bakyala abo. Era kino tukiddingana nnyo mwana wange, kankubuulire, bw'obanga oyagala emirembe mu nsi muno, abantu abo bagendeko mpola. Abakyala abo tobakubako kifuba, mwana wattu si bangu. Oli agenda bakubako ekifuba wano akyali myaka 25 waluza wakabi nnyo, neyegazanya 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 neyegazanya, eri mu 45 gye bakuteegera ne batandika okuzza omuliro. Emyaka gyo gino 20 paka 35 wakwegendereza nnyo, kubanga ewakuzalira leenya eri mu 45+. Maze okusajja kula etandise okuggwa, basomba bwana balese buno balese buno, kubanga no 28 bwafuna ono bwa dropping, awe namu dropping dda, nafuna mulala, noyo namuvaako, nafuna mulala, noyo namuvaako.
time etuuka ne bazza abaana bonna bagala fees ate gakuwedde tukyasobola kuzinoonya mugongo gutandisa okukuluma nyingo zikuluma. Obusiraamu bwassa nnyo amaanyi ku kwambala kw'omukyala kubanga fitna. Allah yamutonda nga endabika ye ebigere bye entumbwe ye buli kimu mpaka n'enviiri zokka. Mwami azeegomba n'afiirawo nviiri buviiri. Tulowooza nti obibika byakusaaga buli kyalina mu biyungo bye kyabulabe eri omwami kiyinza omuviiramu obuzibu nagwa mu mazambi amanene. Ensonga eyokusatu mu bukwakkulizo bwe tugamba nti eyo kati efuuse hijaabu ayakuna wasian ghairu dayiq. Ayakuna wasian ghairu dayiq. Olugoye olw'obusiraamu olw'omukyala lubeera lugazi nga si lufunda, luba lugazi. Amakulu nga bw'aba alwambadde terumukwata. Era nabbi yaleka abyogedde bino sallallahu alaihi wasallam. Wano waliwo pointi bbiri zitambula lumu, namba 3 ne namba 4. Namba 3 an yakuna wasian ghairu dayiq, olugoye lulina kubanga lugazi nga si lufunda. Ate namba 4 alla yakuna khafifan, nga si kawewere akatangaala. Lwaki nga 3 ne 4? Kubanga ate nabbi yabisa mu hadithi emu gyengenda okuleeta. Olugoye lulina okuba nga lugazi nga silumukwata, ate lulina okuba nga luzito nga si luwewere nkalinga kaveera. Nabbi yabogerako sallallahu alaihi wasallam kasiyatin ariyatin mumirati. Waliyo abantu besirabyeko nze nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallam ngenda tuuka okuva mu nsi nga sibalabyeko. Yamenya ebintu bingi n'agamba nti wanisaun kasiyatun ariyat, n'abakyala nga bambadde nga bali bokonya. Kasiyatin kiva mukisa kwambala, bo mundaba eyaabwe balaba nti bambadde naye ngaekituufu ariyat bali bokonya. Yali ategeeza baani? Abambala obugoye obukwata n'abambala obugoye obutangaala. Afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi. Yagamba nti tebagenda kuwulira wadde olusu lwejjana nga bwogamba nti nga mpulira nga basikapiraawo wano naye nga tojjana mumulyako oluusi. Tebagenda kuwulirako wadde olusu. Amakulu bwe tebagenda kufuna mukisa gumanya nti wano basikawo piraawo. Tebagenda kuwulira ku lusu lwajjana. Kulwaki? Fitna bebakumira obwenzi mu society. Kasiyatin bambadde mu ntegere ya bulijjo, ariyat naye nga bali bokonya. Lwaki? Obugoye bubamiima nnyo, bulaga ebitundu byabwe byakula munda. Ekyokubiri butangaala. Byali ategeeza wano sallallahu alaihi wasallam. Kasiyat kiva mukisa kwambala, mbo mukulaba okwabe bambadde mu makulu aga bulijjo bambadde naye nga ariyat. Jiribabu y'Obuyisiraamu, hijabu y'amateeka g'Obusiraamu erina okwewala ebitendo bino. Omwana waffe omuwala n'ayambala legingi ne sikaati nga ya legingi ne bulawuzi nga ya legingi n'akakaaya nga ka legingi, nga byonna biyita ku sikiini. Tuli fenna kanafuluma ne bamuti ajati mbu ajati oyo, kubali bo balaba nti munaddiini nnyo ayambadde nnyo naye nga byonna biyita ku sikiini. Eyo tebangako hijabu nshari'i. Era ennyambala eyo nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti abo tebagenda kuwulira lusu lwa jjana. Bw'oba tewulidde lusu lwa jjana kiba kitegeeza nti yo yennyini ogiyingira ebyo bifuwe mu ng'ombe, kubanga olusu lw'ejjana lugenda kuwulirwa mu distance etagambika. Era nga n'enswagiro z'omuliro ku bantu bagenda okuyingira omuliro bagenda ziwulira wala. idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Gunda kwa gweswanta naye nga bali wala baguwulira, n'olusu lw'ejjana lugenda kuwulika wala.
olusu lwejjana abantu bagenda duwulira ngaebula mairuzi mitwalo na mitwalo, niye abakyala ab'ekika ekyo enyambala eyo bwetyo tebagenda kulya lusu lwayo. Lwaki? bebakuumira obuseegu, bebafuuka fitina eri abaami, bebamalako emirembe. Oluusi omukyala omwami yandibadde amuwona oba natagwa naye mu bikola bya buseegu naye enyambala nemulemesa. Jukira ne shaitaani eba tetudde, shaitaani eba tetudde. Era wakati awo wakati waabo bambiriri enyambala imaze okufaanana bwekyo nti oluusi nono omutima muyabayaba nti balikebera mu bitabo, balikebera mu bitabo ku kiyama, naye ebitabo si byangu. Namba 5, alla yakuna athira, alla yakuna athiran. Hijabu y'omukyala tebamu kawoowo. Akawoowo kakkirizibwa mu shariya omwami n'omukyala, niye omukyala akkirizibwa okukozesa akawoowo nga tagenda fuluma. Omwami yakkirizibwa okukozesa akawoowo n'afuluma. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala idha kharajat ihdakunna ila almasjid fala taqrabanna tiban. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi ya Zainabu nti omu ku bakyala mmwe wabanga agenda ku muzikiti tasembereranga ewali akawoowo. Yali amugana kwekuba kawoowo ng'agenda ku muzikiti. Olaba baganya omuntu omukyala okukozesa akawoowo agenda ku muzikiti ng'ate ku muzikiti wabeerayo ibaada. Bamuganya okukozesa akawoowo agenda mu jjuma ibaada, agenda mu talawiya ibaada, agenda mu dalasa. Butya bagenda mu katale, agenda mu arcade, agenda mu street, agenda mu cafe, kubanga yo teri ibaada. Muganda agamba nti olabe embwego bwekiwempe oweddiba tosobola kuyitawo kubanga eryagala oddirya yali giruma. Wagenda kusaala jjuma bamuganya akawoowo nga nejjuma ibaada. Agenda mu wino okubaako byagula, agenda mu kikubo owa ibaada bamugobye. Ng'ate emikisa gy'okuba nti ono agenda ku muzikiti egyokukola ebyobwonono giri wansi, naye bamuganya okukozesa akawoowo. idha kharajat ihdakunna ila almasjid fala yaqrabanna tiban. Omumwe bwafulumanga n'agenda ku muzikiti bakyala mmwe tagezanga n'asembere wali akawoowo. Baganyibwa ku muzikiti, bagenda ku maduuka. Saba Allah tunyweze ya Rabbi. Akawoowo kalungi, Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yakagalanga nnyo. Wasuila an dhalika, era bamubuuza lwaki oyagala nnyo akawoowo, naga tunajil malaika, kasembereza bamalayika. Omwami yenna yeekuba ennyo akawoowo, bamalayika basembera gyali, kubanga bamalayika bitonde bamalidaadi baagala nnyo ebirungi. Kati omukyala abuuza nze saagala bamalayika, omukyala bwe yeekuba akawoowo n'afuluma mu nnyumba asembeza shaitaani. Era oluyita ku bwononefu nti ani ayiseewo oyo? Si nalumyanso oyo? Ndabye nga nalumyanso yayiseewo. Ebigambo ebigenda okuddawo biwanvu. Bajja mulekeza gagambo agamusendasenda oba agamukakkanya. Omwami sharia nemuta akawoowo akakozesa. Bal Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam tiyalagwako olunaku nalumu nga talina n'afuluma nga talina akawoowo abadan. Kubanga ffenna tukimanyi nti omukulu sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa mazima ati agatagambika nnyo. Bw'otunulira embeera za Nabbi sallallahu alaihi wasallam okakasa nti yayagalanga nnyo ebirungi, yayagalanga nnyo ebirungi. Kyola yasiibanga nnyo Mande n'olwokuna alabike bulungi aleme kugejja. Yayagalanga nnyo ebirungi, n'akendeza nnyo ebyokulya alabike bulungi sallallahu alaihi wasallam. Bw'otunulira embeera ze zonna n'agana okusalako ekirivu alabike bulungi, kubanga sikini eno eyonooneka eno shaving. Yali musajja wa malidaadi nnyo ogwolaba sallallahu alaihi wasallam nnyo. Era bwoyala kubeera malidaadi goberera nnyo ebitendo bye. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alaihi. Namba 6, ayakuna
fi lalwan assud, an yakuna fi lalwan assud, amabala colors. Hijabu y'omukyala ekubirizibwa okuba mu langi eziri ddala, colors ezitalekana. Si kutekako namba lugoye lwa white oba lumyufu, ensi emulengerera mu kilometers 30, kiki ekijja ekyo? Dull colors. Abamu baga nti waliwo zibaita shouting colors, ezo sharia tezikiza kukolebwamu hijabu. Kyovera obusiraamu bwassa nnyo ku black. Black ne kala eziriranye awaawaawo ezitakuba kerere, si red yena neyetimba red yenna oba yellow, waliwo gweta yellowish aba traffic gwe bambala mu kajaketi nga enjuba emukubako nagira ati ezo langi tezikirizibwamu kukolebwamu hijabu. Hijabu ebeera mu kala ezisirika, naye omukyala waba ayagala kwambala kala ze endala zo, bino byonna byetwogera wano bikkirizibwa okukozesa omukyala ng'ali waka. Oba alina shouting colors zayagala okwambala ng'ali waka ayambale, oba alina ziina ze ebyokwewunda bye bingi nnyo byagala okukozesa ng'ali waka akozese, teri agenda kumunyega kigambo nakimu. Naye kasitaba nga anaafuluma, awo sharia we mukwatira olina okwambala bwoti. Ensonga eddako, alla yakuna libaasu shuhra, okubanga enyambala y'omukyala eno si kwambala nyambala eri special nga yajambala yekka, teriyo mulala yamanyikiddwa yajambala. Emabegakawo waliwo omusajja bamutanga Michael Jackson, yali tenyambala nga yeyekka ajambala, teri mulala, ayambalako giraavu emu mu mukono gumu, endala tajambala. Empale kubaako ebijegerejegere biyiika, ensi yonna nekopa ebyo. Olidde fe twasomeranga ku ssomero, abaana nga beera mu kwesika badda mabega, anti babirabye ku TV ebya Michael Jackson. Mu break awo buli omu ali mu kwesika, buli bwekibeera ku ssomero. Omusiraamu yenna, omwami n'omukyala, takkizibwa kuba na kyambalo mbu oyo yekka yakyambala, nedda. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labisa thawbu shuhra fi dunya albasahu Allahu thawba mudhilla yawm alqiyama. Omuntu ayagala okwambala engoye mbu zenzi linanzekka wano, olunzindu linanzekka, era bwe mululengerera mumanya haji gundi atuuse oba ajati gundi, Allah agenda mwambaza olugoye olukkakkanya ku yawm alqiyama. Allah agenda mwambaza olugoye olulaga nti wa wansi ku qiyama. Si kutungisa musono nti omukyala yekka yalina omusono ogwo, teri mulala. Bw'oba oyagala okutungisa omusono ogwo nga gweka gwo gulina omukyala ewaka mu nnyumba yo nebalo, bingi nnyo sharia byegaana omukyala ono eweeru, naye ngaate munnange ewaka babimukkiriza, kubanga tugambye nti okuwumula ennyindo tebamugaana. Oba tekamu pini 15 teri amunyega, amatu gawumule, naye kasita ajja wabweru. Akakuliza akaddako, alla yushbihu libaasu rijal walkafirat, alla yushbihu libaasu rijal walkafirat. Olugoye omukyala lwagenda okwambala oluyitibwa hijabu shari'i terubamu kwefaananyiriza ngoye z'abaami wadde ez'abatali basiraamu. Ate engoye eringa mpale, eringa kiteeteeyi, eringa ate ebuzaabuza, eringa ekanzu, ate nga hijabu terutekeddwa kubamu kantu konna kafanaganya kikula ky'abaami mu ngoye zaabwe oba ez'abantu ab'enzikiriza endala. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ate omuntu yenna kasita yeefaananyiza ekibiina abawa mu kyo, era Nabbi yakolimira abakyala abeefaananyiriza abaami. Osanga omukyala ayambadde empale, asibye essaati, alikuliko n'ettaayi, kubye ekikalu n'omusipi. Mukyala ettaayi yennyini, waliwo n'akataayi akatonotono akabeera wano bakayitaani bootaayi, abakyala bamu babusibu. Naye nga mukyala nombuuza ki ekikutwala mu baami, oyagalayo ki ennyo? Awo Nabbi yabakolimira sallallahu alaihi wasallama
almutashabihati min annisa birijali walmutashabihuna min arrijal binnisa, abakyala abagala okwefananyiriza abaami n'abaami ate abagala okwefananyiriza baki abakyala. Allah kutonda oli mwami, lwaki wefananyiriza bali? Kireke na engoye ez'omukyala tezina kufaanana za mwami, naye ekyokwambala empale ku mukyala kikkirizibwa mu shariya, kubanga oluusi abaami abamu bwatunula ku mukyala nga ayambadde empale yawulira bulungi, taddayo nakubako kyetaaga mu duniya, ayambala ewaka. naye waliyo ez'abakyala ezakkirizibwa zambala ewaka. bal n'omukyala okwambala jiribaabu ey'obusiraamu nga n'atambula ebweru w'ennyumba, ngenda giyitamu mu bufunze. Omukyala bw'aba ayambadde nga n'atambula alina okuggumira, kubanga ye ebifo bye ebyensa bingi ebitalina kubikkuka mu bantu, talinga mwami. Mwami asobola okulabika ebibegabega, tekitiisa. Mwami asobola okulabika ekifuba n'amabeere wano kifuba kino ekirabika, tekitiisa ku mwami. Naye omukyala kisoboka, gaba mawano gennyini. Kati omukyala bw'aba ayambala engoye nga n'atambula yandiyambadde bw'ati mu mateeka g'obusiraamu. 1 asosamu obugoye bw'omunda nga bulijjo, bwe buggwa nassaako empale empanvu, obugoye bw'omunda butegereka nika ne bra, nassaako empale empanvu ey'ekikyala, nassaamu bulawuzi ey'emikono emiwanvu, nassaako ekiteeteeyi ekiriko emikono emiwanvu nekikka mpaka ku bigere, kati n'alyoka assaako jiribaabu neggalawo. Ebyo nno tubyogera wano era ntuseka, naye njagala ofumemu akafaananyi. Nze kankuwa ekifaananyi. Means of transport si waffe wano gwetukozesa wano, means of transport gwetukozesa wano si mulungi. Tulina bodaboda, tulina takisi, buvuyo, kulwanagana, kusindikagana. Omukyala wayambadde jiribaabu bulungi naye hafupete empanvu atudde ku boda, bagudde eri. Bagudde wa? Eri. Alwanaganye n'okugwa, zino engoye ziwanuse zize ku mutwe waggulu. Eyo hafupete empanvu egasa. Naye omukyala oli yayambadde empale empanvu obulungi asigala ng'ali safe. Naye balina embeera eguddewo tatya, teyiraliikirira. Hafupete empanvu egasa eyo ne jiribaabu empanvu eyikakuta. Ekigo kitege ku mabbali, sizoni esobola okujja nga yambuyaga netikka engoye ku mutwe. Lumu twali Saudi Arabia eyo mu ddungu netusanga abantu nga bafunye accident, naye nga yali ntonotono, teyali yamaanyi. Netuyimira tubayambe. Omusajja atugoba kubanga alina mulukayi mwalimu bakyala be 2 n'abaana babo obuwala. Yagaana, la khalas birah, mugende, kimala mugende. Naye nga tulaba abakyala engoye zaabwe zabadde bagudde, zimu zifunguse, naye nga empale mweri bulungi era tolina kyolaba. Nayigira kwata yambako omumpolampola nebakubako enfuufu nabazza wali. Ebintu by'obusiraamu okubikubako ekifoozo oyinza okumalako bo butunula wala, bitunula wano kumpi. Era mu nsi z'Abawarabu omukyala tafuluma mu nnyumba nga talina mpale empanvu munda. Ku lwaki? Oyinza okubawo obuzibu neyulika. Oyinza okubawo obuzibu ekiteeteeyi nekiyulika, jiribaabu neyulika. Amakulu singa luno luyulika waliwo olusigalawo, singa luno luyulika waliwo olusigalawo. Emikisa gy'okuba nti gyonna giyulise zonna zitagulukuse lumu si myangu. Omukyala tomukkiriza kuva mu nnyumba nga talina mpale empanvu munda, zigule ziteekaawo agumire. Kati ogenda nosanga omukyala newebuuza yarabbi ono yavudde waka nga tamanyi nti analinnya booda, aguze emiziŋŋoonyo, endagala, obummonde, kinyaanya, atudde ku booda ate tajaako. Kati ate amagulu engoye azisise, temubalaba mmwe azisise asobole okujaako. Oluusi yanywa bulungi amazzi ge munene, kati nolyoka olaba embaga. Newebuuza yadde aveeka teyategere nti analinnya booda. Ebintu byalina bwapangisa booda 2 sente zimumala, alina kutula nabyo ku booda. Kati okubinyweza alina tulako kisajja, kati nayawula. Olidde
eyo enyambala ekuma omukyala nga munywefu, ensaaze, mukakamu, awaliwo obuzibu obubaddewo engoye ze zisigala nga ziri wamu. Okusinga omu wajiribaabu nafupeti empanvu naye nga amagulu gali muli gali mu bbanga, obuzibu bwonna obugwawo babukunya. Mbuyaga yokka yokka eyinza kimukola, n'omulanga azirwanyisa zikwata zike ku ttaka nga zagala kwambuka, ngaekivaamu alina kutuulawo wansi azikwatirewo bwati, embuyaga bwene eggwayo alyoka atambule. Oli yazze nga yeetabise bulungi asigale atambula. Bweyogera ku nyambala eyo olyaga nti ereeta ebbugumu lingi. Qul naaru jahannama ashaddu harra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe nti omuliro jahannama gwe gusinga ebbugumu. Eyo enyambala ereeta ebbugumu lingi nti bagambe omuliro jahannama gwe gusinga ebbugumu. Teeka bulungi. Oyo ye mukyala w'omuntu, ye mukyala asoma ddalasa, ye mukyala w'omuvubuka atula mu darusi. Enyambala ye ateekeddwa okuba nga alina engoye ezisookayo ku mubiri, singa wabawo obuzibu nga ziri zisigala zikuuma. Muyaye buyaye ayinza okujja okwagala omusikako essimu mu kulwanagana n'omuyaye, byonna ne babiyuza. Olidde mukulwanagana naye waliwo agala okusigaza essimu ye, omuyaye abiguddemu abisisa ati biyulisa. Ate ebyaffe ebisinga bya China oza bigumu nnyo ekiri awo. N'ensonga esembayo mu nsonga zino ezirina okuba nga ziteekebwako nnyo essira, siziweddeeyo, si gwe munaana ogwo, gwe munaana. Bino wammanga bikulu nga maliriza. Tulina akagoye akabikka ku maaso ke bayita sitira oba niqaabu, kalina amannya abiri, sitira oba niqaabu. Ennamula yako mu shariya. Tulinawo gloves bazita kufazayin. Al-kufaz ze gloves ne jawrab ne socks. Osanga omukyala waffe nga ayambadde jilibab, alina face agibisse, ayambadde gloves, ayambadde socks, yenna nga asabise buli kimu. Ebyo ebisatu biri sunna. Okwambala stocks black, ne gloves black, ne niqab black, biri sunna. Naye ate yo niqab waliwo weefukira wajibu di singa atona face. Singa atona kiki face, ayiyeko powder mungi, makeup, kopagalo, nankani eriiso lyonna liwandiseeko, ataddemu pini mu nnyindo, abagenda fuuka fitna kikemu eri omwami abaami kati abike. Oba tagenda kubika face, petroleum jelly waffe mumanyi abaana baffe gwe beesiga bakusomero, gwakwatamu bwati n'asaba face netugenda. Petroleum jelly abaana gwe batwala ku ssomero bwaba tabike face bwasaba kimala. Naye bwakwata ku makeup ne powder ne biki n'ennoni n'ekyoka n'obuwunga bwa mwogo baasi awo ateekeddwa kubanga akyuka. Gwoba ogala okutegeera nti omukyala akyuka nnyo, otunya gye tukolera. Waliwo abakyala baweereza emmere, bakiriina baani abo. Kati waliwo munnaabo mwafumbula ne mugenda ku mbaga, toyinza kakasa nti abo bulijjo bye baweereza emmere eri baba bakyuse nnyo. Lwaki? Batula ne beekolako ku mbaga. Omukyala nomulaba ku mbaga toyinza kakasa nti bulijjo gwendaba, kubanga eneekolako yaabwe bakyusa. Kati okwambala gloves n'okwambala niqaabu ezo sunna nkadde. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe twagenda mu hijja, bwe yali atute basahaba mu hijja, n'agamba nti wala talbasu almar'a alqufaz. Omukyala ayetolola kaaba tayambala gloves, wala tatanaqab, tayambala niqab. Kiraga nti ebyo byaliwo ki dda nnyo, nabbi byaliwo nabbi nga yabisomesa dda. Omukyala bagenda kwetolola kaaba mu hijja oba mu umura tabika face, tayambala gloves, tayambala sooko, abijemu. Amakulu okuba alina mu ibada tewajja kuwona byakwewunda. Ate ogenda kwetolola kaaba ate oli mu kwegiragira, agenda mu ibada. Esooka baba bimuganye dda, kubanga agenda okukola emikolo egya umura ne hijja, talabikiraku mu byakwetona.
nabbi yabagaana webatuka okwetola kaaba nabaga bajjeku niqab nebazibikula ku face naga bajjemu gloves nebazijjamu afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alaihi. ebyo bitonotono etusobodde okwogerako ku enyambala y'omukyalo omusiraamu byetukubiriza okuba nti bwetutula wano netuyiga byetusuubira okuddayo okussa mu nkola eka. Al-an ma ba'd al-as'ila wal ijaba anha tugendagendako mu bibuuzo insha allahu taala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakadde baffe ekirala ebintu bino ebyokwambala omukyala weeka okumwambaza engoye ezo ate tolowooza nti olunaddayo eka kati atandike. Tulowooza nti bwonodda eka akoleki atandike mpola mpola kubanga hidaaya tejja lumu, obulungamu tebujja lumu, butwala akaseera mpola mpola. ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali akola ddawa mu Makka tebakkiririzaawo. Umar radhiyallahu anhu yasooka kubiganda emyaka 5 ng'abiganda 5 nga munoonya na kumutta, emyaka 5 nga Umar tatulanga shahada kyokka nga namba 2 wa umma. Mpola mpola kubanga oluusi omuntu aba tannakitegeera. Nina mukwano gwange omu muwalimu w'amaanyi mu Uganda yasomesa mukyala we hijabu nemulema, eyo jiribabu nemulema namuvaako. Naye lumu baba bagenze ku muzikiti, omukyala munne naayita omukyala oyo tiwayi muka sheekhe omulamba otambula figa ya sheekhe eri bweru, ensi yonna egenda etunulira figa ya sheekhe. Ebyo ate Allah kuyayisiza omukyala okuvako olutaddangamu bwotambula jiribabu. Naye ngo neyasoma aya zonna nebigaana, nasoma hadisi nebigaana, nasoma kiswa nebigaana. Oli yamugaba bugambo 2-3 figa ya sheekhe gibikke, lwaki etambulira bweru? Namuga nti kakati nziguzeewa, namuga jangu tugende, namutwale bazitunda. Okuva ku olwo kati obulungamu innaka la tahdi man ahbabta, si gwe olungamye gwe oyagadde. Mpola mpola mubuulirire. Mama wange tayambula hijabu, mukyala wange abamu agangenda muwa talaka, yagana okwambala jiribabu. Nedda, tomuwa. Mu nsonga eziwesa talaka mbu omukyala aganye okwambala jiribabu muwe talaka, aba tulimba oba wekweseemu kyekweka onoonya bibyo birala. Mpola mpola kati bonomuwa talaka ayambale jiribabu olwo, kubanga obusiraamu bwagala ajambale, bwate omuwadde buwi talaka olwo ajambale. Omukyala tasaala ngenda kumugoba, tasaala bona omugoba asaale. Just kumanya bumanya tekiniki yonna kukozesa, ayige essala asaale, ayagale essala, ayambale hijabu ajagale. Kubanga Dr. Abdullah Hudhail asomesa mu Jamiatu Imam Muhammad Islamic University Riyadh, yayogera ekigambo ekitiise nnyo, yagamba nti al-hijabu hijabu nafsi laisa hijabu malabis. Kibaita hijabu mwoyo gwe gusooka okwambala, omwoyo gwe guno. Omukyalo ono okuba nti ayambala hijabu, omutima gwe gulina okusooka okujagala, so si okubanga bode eyambadde naye ng'agitamwa era batayambadde. Musajja nsibako gano agantu gano galabagala sigagala, afuna empeera oyo esooka ajeje eddiini, avumirira eddiini. Era bw'oba otambula mu kkubo osobola okulaba omukyala nti eyo hijabu ye yakifuba, eka wali agimwambaza ekifuba, osobola omulaba. Ate ne wabawo gwolaba nti enyambala ya hijabu eri mu mutima gwe, omutunako obutunzi bwoti. Sijja bawa kakodi ako, waliwo akakodi okutunula ku mukyala nomanya nti eyo hijabu waliyo ekifuba eka, oba bba oba kitaawe. Bamugamba nti bwotajambala obufumbo bufudde. Naye oba gwolaba nga hijabu ye mutima, kati omutima gwe gulina okwambala. Tova wano ogenda eka nokako omukyalo okwambala jiribabu, mutima gwe gulina okusooka okwambala. Okusinga okugamba babinkaka nze sibyagalangako era tafunamu mpeera, kubanga kyaliko takyagala mutima. Abuuza kitabo ki mujja ebyo tusomesezza naffe twagala okwongera okubyeyo. Ebitabo bingi ebyogera waliwo fatawa lajina daima omujalado ogwa 27 mulimu hijabu almar'a almuslima, ne kyamijalado gigenda mu kumpi 30 kinene.
waliwo ekitabo kibayita fatawa imraatu muslima, okwanukula ebibuuzo by'omukyalo omusiraamu. Sheikh Ibn Baz mwali, Sheikh Albani mwali, ensonga ezo bazireeta lwakuba kyo kyasukkamu kirimu olusenga lungi. Bayogera ebigambo bingi ne bagenda ate ne babanga basenga. Ekitabo baanukula bibuuzo ebikwatagana ku mukyalo omusiraamu byonna paka mu buliri, naye buli mwalimu akiwulirako abaagala okukigula lwakuba kya Luwarabu mujaladu gumu, n'ebirala bingi abamanyi ba salafu salihin nga mulimu ensonga ezo eziraga obukwakulizo obulina okujjula ku hijabu y'omukyala. Naam, agamba nti nno ye muyizi basoma bwannansi naye tebabakkiriza kwambala abasiraamu balagira, akola atya? Emirimu gyonna egiremesa ibaada, omulimu gwonna tina gyenkolera nina gyempangalira batugana ibaada bweti, teguba mulimu, kiba kigezo okuva wa Allah alabe oba wamutegeera. Omuyini tayagala tusaale ejja tugoba, nze nabivaako, ogwo si mulimu. Allah akukola mumusinza ate mbu omuyini tayagala, ogwo si mulimu kigezo. Allah ajja kuleeta omulimu omulala. Munansingi lino somero nkakasa mulimu olukiiko olusobola okutuula naga nti babaana abawala abasiraamu babaleke bambala enyambala yaabwe, kubanga eryo somero ligenda kubeerawo emyaka na myaka, era mulimu abasomesa balimu nga baami abasiraamu batula ne bakiteesaako. Sikakasa nti ekyo kyo bayinza okugaa nti baana baba batula ne bakiteesaako ne bakiyisa biidhinihi tabaraka wataala. Naam, watukubiriza okunoonya irimu, naye omuzadde bwampa sente zinetolako kati okujjanga wano mu darasa mba n'omusango eza school fees. Nedda, ate tezijja kumala. Okunoonya irimu tolina kujja wano. Irimu enoonyezebwa mu bintu bingi, era amakulu mwe tuyita okufuna irimu gali asatu. Tusobola okuyita mu makubo g'okufuna irimu nga tuyita mu kusoma ebitabo, tusobola okuyita mu makubo g'okufuna irimu nga tuyita mu butambi. Ffe twabuyitanga butambi, muba mubuyita mutya kati? CD, flashi, memory card. Kakati omukifo ky'okukwata sente ojenga wano otule ku fees ate zireeta ebizibu. Naam, gwe situla osome ogambibwa n'abafuraya bakuweza emisomo. Oba tolina sente tugambe tujja kuweza obwereere okusinga ate otule ku fees ate oleete biki ebizibu. Naye nga kati ensoma ya irimu yagaziwa, ate guno omulembe teri kwekwasa kubanga irimu egaziye ebitagambika. Otakula butakuzibu oti kusimu katono neefukumula emisomo n'abasomesa abatagambika, ogenda tulimbaki? Edda Bukhari yavuganga navuga endogoyi nava e Madina nagenda e Basra mu Iraq kilomita 9 agenda kima hadithi emu, naye gwe otakula buki kutakuza oti kusimu sekendi mukaaga ne bagikuwa, naye nga tozanyira ku school fees mwanange. Naam, abuuza abawala abato we bateewunde tebagibe? Nedda, ate nno era ebintu bya sharia, omukyala yenna anaafumbirwa omulungi bamulaba teyeewunze. Kino kiyiga okuva na leero omwanange, wabanga ogenda kufuna mukyala wakuwasa olina mulaba nga taliiko makeup, kubanga lwomulaba nga kuliko makeup onatwala mutwale, ate si buli kaseera nti anaabaako, mujja kuzuuka okulya ddaako. Anasooka kukudduka mangu mu buli agenda seeko makeup. Naam, omukyala yenna gwonoowasa olina mulaba oba musanze ayoza ngoye oba yasanku oba ava kulima ng'atuyanye yenna addugala, awo omanya nti ono gwengenda okutwala ye mukyala wange. Naye bino ebyomu ofiisi ataddeko pawuda awandise ku mimwa, otwala kintu kirala ssebo, oyo si mutuufu, tomumanyi, tomulabangako bwafaanana. Eka tajja bimentaininga kizibu atya. Era mu sharia omuntu ng'onolaba ku mukyala gwotwala gweyagala okuwasa alina kubanga tamanyi, bamusanga addugala, alina amanda addugala, yenna ava bavankani awo ajjudde ebyovu, oyo bw'omusiimanga oba otutta omukyala ku lwaki omusanze aliko origini n'omusiimirayo. Naye bya makeup oyagala toyagala ojja mumusiima, kubanga n'ennyindo ennene agiwako pawuda neekoggamu, gwe nooga nti nze ntutte.
abawala abato bebatewunde tebadibe nedda, tetulina kumulaba nga yewunze, kubanga bwemulanga yewunze oba otwala muntu mulala. Oliti n'abantu bangi bagenda ne bafuna omukwano nga bayita kugina emikutu mikwanira wala, WhatsApp, Facebook. Oli ali mu nsi z'abazungu nono alinankani ne beesiima, agenda okutuuka ku muntu gwe yali ayagala, kumbe kiri kifaananyi kirala, bamala mumuseetinga ne bamusiiga bino nebiri, kati omutuukako bwati nga tasasula kumutwala. Kifaananyi nalaba birala ate noono mulala sikyatutte. Tuli fenna kubanga wano mu kifaananyi kamera ekuba light n'emyansa, omuntu oluusi adda ddugalamu n'alabikako bulungi, ate wano agenda omutulako nga si yeye. Kati ekyogga nti balina okwewunda bafune ababatwala si kituufu. N'omuntu anoonya omuntu omutuufu tamulaba nga yeewunze kubanga tafuna kituufu. Namu abuuza waliwo muslim singles outing, mbu basingles abatannaba kuwasa bajja kubeera nga bakwatagana n'abaana abawala mu kifo ekimu mu Kampala wano, obusiraamu bukyogerako ki? faqad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam, mujja kugoberera enkola z'abaabula, mujja kugoberera nnyo. Latattabi'anna yanyweza ngalaga nti mugenda kuba bayitirivu nnyo bakukopperera. Ezo singo simanyidde awutu, waliwo nebinawulidde bagenda gaba awaadi, imamu asinze omwaka guno, imamu eddaaya akoze obulungi mu Afrikana simanyiwa. Tukopa bali, kukopa bali, biri ebibiina byawula byetukoppa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno yali atubuulira embeera egenda okubaawo mu maaso, naye ngaagitwewaza, yali tagiwaana. Mujja kugoberera enkola y'ebibiina ebyabula luta ku luta, shiburan shiburan, hatta law dakhalu juhri dab, mpaka ne baliyingira mu kituli ky'enswaswa mujja kukiyingira. Naye nno buli kigambo ekiri awo kirina amakulu. Lwaki yakiteekawo? Lwaki yaleeta nswaswa? Ensolo nyingi eziba n'ebituli, lwaki yamenya nswaswa? Yalaga sallallahu alaihi wasallam nti mujja kugoberera ebibiina ebyabula mpaka n'ebintu ebigenda obaleetera obuzibu mwe bukope, bibatwala mu muliro jahannama, ebibafunyisa emisango. Ensonga lwaki yayogera ensolo gye bayita enswaswa ya bulabe nga yakutemye bweti mbi nnyo. Tuli fenna ne baba bayingidde mu kibuli kya nswaswa, naffe tujja kuyingira omwo. Gyoyingira omanyiyo wabi, amakulu n'ebyokopa bikutwala mu muliro gwokoppa. Kati okunganya abaana abawala n'abalenzi tebannafumbirwa, obatuuzaawo osubira ki ekiddako? Nti ani ayigiriza ebyo? Nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayigiriza ebyo ku guno omulembe. Ate nabakunganya tebalina jiribaabu, bali mu hijab, tebalina hijabu nshari'i, bambadde hijabu naye nga si ya sharia eri gye twogeddeko. Eraga buli kimu ekiri munda bwe kifaanana, newe kikoma n'obunene bwakyo n'obutono. Eyo si hijabu. Okukopa kutususeeko, tukopa nnyo nnyo nnyo. Ate munange ekyewunyisa bino ebyeduniya bo tebakopa bibali wansi. Essomero erikola obulungi ebibuuzo nerifuna obubonero bulungi teriyinza kukopa liri ligwa. Liri erigwa ebibuuzo bibalina okukopa lino erikola ki? Eriyita. Ettiimu y'omupiira ewangula ebikopo buli mwaka, buli season, zino eziremwa zikopa eno. Neffe abali mu kibiina ekirungi ate tukopa biri ebyaffe, tukopa baferiya. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas. Eyo ensonga yabateesa mu kibiina ekyowakati, biri birenga bikopa mmwe. Litakunu shuhadaa ala nnas, biri ebibiina byonna binakopa kino ekyaffe, neffe ffe tukopa biri. Okunganya abaana abato mu myaka 19, 20, 25, bawala balenzi mu myaka egy'obulabe, kubanga egyo emyaka gya bulabe ku saidi z'omukwano. Abakunganya bagenda bagamba ki? Era biki ebinaavaamu awo? Olwo olukunganya situluwagira, n'olukunganya lwenawulira kuli baganda bagenda gaba ba imamu awaadi, imamu gundi yasinze okukola daawa, gundi nankani
la nuridu minkum jazaa wala shukura. Baimaamu ne baddayi ne baani omugabo gwabwe guli wani? Oba gwe mulaba akoze bulungi mufune kyemumutwalira butwalizi, so simbu bajje munankani muhoro batekewo omuyimbi bamutimu akayimba akamuleeta awangudde awaadi bweti. Ya subhanallah, nti Nabi Muhammad yayigiriza ebyo sallallahu alaihi wasallam abadan. Naam, faddal. abuuza sheekh obufumbo ibaada, omukazi yenna alina okufumbirwa omusajja omusiraamu, naye ekyennaku abasiraamu banoonya batali basiraamu, fe ate abatutuukira si basiraamu, tukoze tutya mu mbeera eyo? Omulembe gwe tuliko abakyala bangiko, abaami batono, ate abaami abatono nabo okuwasa kutono. Omukyala alina okusaba ennyo edduwa n'okwetereza n'okutya Allah we. Allah akulaba, akwagala era akumanyi, ajja kukuleetera omwami. Gumiikiriza programu zo zonna ani azirina? Allah. Ate nno yeza kukuleetera ennungi okusinga gwe zotegeka ezizo zotegeka ezimu zikuleetera buzibu. Gumiikiriza, amagezi gali gamu gokka, tokkiza okugenda natali musiraamu. Omuvubuka ali wano, towasa mukyala atali musiraamu. Sanga omuvubuka nti omukyalo nze namutoza shahada. Si kibi okutoza omuntu shahada, naye wamala mulaga mukwano nalyoka atola shahada, ekyo kikyamu. Kubanga obusiraamu bwokuba nti ayagala gwe, emikisa emingi okuba nti yasiramuka mu busiraamu waddala, wabula yali anoonya musajja, nalaba nti omusajja wakumuzikiti nnyo, kantole shahada. Sooka kumutoza shahada, anywere asome eswala, yige buli kimu, olyoka omulaga omukwano, awo muwoowe. Naye basoose kwagalana, bagenzeko munankani, yayi kati ntodde shahada. Naye ekirala bannange kitulina okumanya, sebo mutabani wange nga tonakuwasa mukyala, obusiraamu tebutunulira mukyala ono mu feesiyo, ogulabe kabyute kano ku feesi ne figa, nedda. Mulimu ebigendera bingi abaana bo. Ofunye omukyala omutozeza shahada, muzadde abaana 3 bana, Allah akujjuludde, azeeyo wa mama we n'abaana bo. Mama mukazi wa church Sunday service, kati abaana baffe gye bagenze, abaana baffe gye bagenze, gwewafaka face n'ekiwatu. Kale oyinza okuba tofudde nga wuuli oli mulamu, bizinesi nezigolongotana, tewali kakulya, bintu bitabuse, giro dakiika n'abaana batwale, nange mala okuyiiya nseetinge. Oluusi mukazi wa Sunday service, abaana amuza tugenda balekera ani baamuza bano, mubateeke muka tugenda bo ku kyaki. Gwewafaka kafeesi, okuwasa batunulira ebintu bingi. Ako kafeesi ako kagasa eddakiika teziwera na 10 nga biwedde, nga oyagala tekwebaka. Emigaso emirala mingi giri mulongotaamu. Abaana owandibadde owasa omukyala ng'abaana we babagenze eri, waliwo gyobaga nti musaale, musome edduwa y'okulya emmere, musome edduwa y'okuzuukuka, nga jjajja waabwe ali eri ajja kisobola bagamba ebigambo ebyo. Allah ne waba akujjuludde ne batwala bakulireyo, oba munywevu. Naye ffe tujja bayitangako mu bukulu nti abo nno abaana obalaba nti oli Hasani gwe twabeeranga naye mu ddalasa bye yali azaala, nti ng'ate baakyuka, nti omukazi yali yamujja mu nankani, kati bwe yafa omukazi n'akola ki? Nga bannyo banyumya ebyo. Ebintu by'obufumbo si ddakiika ezo 7-10 nti bwe bikoma, ziri programu zimpanvu, butunula nnyo jjojja omukyala. Tolowooza nti naye oba kale nga woli oli mulamu ne ssente weeziri, era omukyala agamba nti jjajja w'abaana agalako okulaba ku baana, lwaki holiday eno tebagenze bamumulirayo? Onoomuganda mukyala wo, era omuganda nti baabo batwale. Eri waliyo Jesus, ate omwana omuto omumanyi agala byangu, eno omuganda kufuna wuzu ku makya amazzi gannyogoga, eri bakuba disiko, eri bakuba mu disiko, aga nti biri byebyangu, nereka njatwala biri ebiri ewajjajja. Era osanga abaana abaga nti agamba kitaawe nti eno holire tutwale wajjajja mukyala azaala maama gye twagala. Waliyo disiko, obaza mu alifu, bakubira tahiyatu, bakubira biki, eri teriyo kukuba. Ebwobanga owasa omukyala byonna biba byegendereza. So si nze ono gwenguddeko ku street simuvaako no,
yabalagala musufu nnyo mubalagavu, ebyo si byebyo. Batunulira n'ebintu ebiki ebirala. Naam. Abuuza, what is the procedure of making tawba after zina? Tusaba Allah tukingiriza obwenzi. Zambi bbi. Obwenzi zambi bbi nnyo togezangako. Tusaba Allah tunyweze. Ebikola by'obwenzi luba luggi mu kuluggula lwanguwa, naye time etuuka noyagala okuluggala nga tukyasobola. Era abantu bangi batuukirira ffe abawalimu. Sheikh nakama ne mudde ebbali nakugamba nayingira obwenzi nga ndi ku university, njagala bivaamu nemeddwa. Mbanga avaamu ngenda okuweza wiiki 2-3 nga mpulira omutima gulwadde nga nzirayo, nenga kati siribiddamu omwezi teguwere. Okuluggula lwangu naye okuluggala zambi bbi. Saba Allah tukwingirize. Abamu abasawo bamala kubatiisa gwe haji bwotava mu kisawo ojja kutuka omugongo, ojja kwabika ekinankani, nalyoka awumula. Naye nga basawo bamaze omugamba nti va mu kiki mu kisaawo, adde akyalimu, amannyo gamuwedde mu kamwa, envi zimujjudde, alemedde mu kisaawo, mugongo gwe wese gulinga mutego. Naye ebyo zambi bbi nnyo. Ebisinga okuleeta ezambi ly'obwenzi, ebisinga okusembeza ezambi ly'obwenzi eri omwana Adamu biri mu ikhtilat, eneetabikayo n'abakyala. Buli kaseera odiringa n'abakyala, buli kaseera emoka eri mu bakyala, buli kaseera nankani baki, bulwodda bwoti. Eyo embeera kizibu nnyo okuwona emize egyo wesamba bakyala. Naddala omukyala yenna kasita omwekanga bwoti mutima, byuteyo nogyekanga, oyo noonya amagezi omuviire, mulabewo number 1 akulemesa jana. Waliwo omukyala gwotunulira byoti byute nga tevuddeeyo, naye kasita omwekanga byuteye bwoti awovaawo. Ate ffe kyetukola, njala kanamba k'omukyalo yani akanfunira, bunfunira akanamba koyo nkuwa emitwalo 2. Gwotegedde nti akulemesa genda mu jjana. Naam. Nuniya Ibn Qahtani atugamba nti la takhluwanna bimura'atin ladaika biribatin walau kunta fi nusaka mithla banani. Oyo yali mukugu myaka 306 emabega mu hijiriya. Yagamba nti omukyala yenna omutima gwo nga gugumukubagana teweyawulanga naye, wadde nga mu imaani wekakasa olinga Sheikh Banan yali mumanyi mu myaka egyo nga bamukulako examples. Yali wamaanyi nnyo mu imaani, yabeeranga Misiri myaka 1010 emabega kati, naye nga wamaanyi nnyo mu imaani nga sheitaani temalaga mukubako kifuba. Kati Sheikh ono yali awandika ekitontome yagamba nti la takhluwanna bimura'atin ladaika biribatin, teweyawulanga n'omukyala yenna ng'omutima gwo gumwegomba. Walau kunta fi nusak mithla banan, wadde nga mu imaani wekakasa olinga Sheikh Banan, tokikolanga. Oba owedde procedure za tauba ya zina. Saba Allah bitukingirize. Esookera ddala butaddayo, ate akasooka ke kasinga obuzibu butaddamu. Era wootegerera nti Allah obwenzi buli yabunsonyiwa bw'olaba nga tozeemu obulamu bwo bwonna. Ate ekyo okukitegeera nga batumiza esanda, kubanga toyinza kitegeera kati omanye ebiriwo wikyejja. Ekyo toyinza kikakasa kati kubanga omwezi ogujja tumanyi biriwo, oyinza otende walino. Ekyo kikakasa. Musajja wadde munenene tujja kugula sandangazi mu kifuba wano mugazi bwati, awo ng'omanya tokyazeeyo, naye ng'okyali onywa. N'okumanya obukwakkulizo bwa tawuba bwonna 6 mu riwaya ezimbaga 7 butayinza kusoma ssaawa zino, naye nga akakwakkulizo akasooka ku tawuba ey'obwenzi butaddayo. Akokubiri bwejjukira ebikolwa ebyo ng'owulira okunyolwa ku mutima. Waliwo abamu bajjukira ebikolwa ebyo n'awulira n'obuwomereze ng'olaba ebiseera ebyo wembijjukira jamaani. Ebyo teba tawuba.
tawuba yonna eyokuva mu zambi bwojjukira ezambi lyonakola byaki ya rabbi mpulira omutima gwagala kwabika sheitaani yampangula saba allah onsaasire naye so sikuwomereza nanyumiza n'abavubuka abato mwe temukyakadde mmwe fe twadigidda ffe mwe birwadde bibalemesezza bwogera bwoti hiv bwogera bwoti nankani naye ffe tebyaliwo eyo si tawuba na abuuza ne mu nyumba nabatwambayemu hijabu oba zikola mu nyumba tebamaliramu hijabu era mubamu ku bantu ababyuzinga hijabu ye mukyalo okwambula hijabu mu nyumba yabba ate bino sharia tekikiriza hijabu ng'ogenda fuluma bwetuuka mu nyumba yambala ebintu byosuubira ebisanyusa balo kubanga era ne mu haqi bawo zakusinga okwetaagamu nabbi gye yawa ekisooka omwami byasinga okwetaaga mu mukyala we ekisooka idha nadara ilaiha sarratuhu omukyala alina okukakasa nti baze bwantunulako asanyuka nga bali mu nyumba yaabwe alina okukakasa nti bwantunulako so si nti oba ononakijangajja namugjawa ono faagifaagi olwo nali mu buyibuyi emubuutikidde ate bwana waffe abakyala balina okukimanya mu uganda tetulinga mu nsi z'abawarabu fetulina challenges nyingi kubanga mu nsi z'abawarabu era haji ne bwana afuluma ajasanga abalala bagenda okusanga era bali mu buyibuyi besaanikidde naye balo ava ku mulimo nga sekwitale gwakola naye abeera amukyalenjinga buli kanaku ayambadde regingi buli kanaku amukyalenji kati wadde wakana natuliraja tewajiri bahabu agamba nti wasekwita luli anategeera ebintu bino gwe mba ntwalamu musajja twaguma bugubi agumya mutwe nga male naye nga sekwitale kyamukola ku mulimu eyo simanyi office messenger abo abeera bubeezaawo wetedakika 30 nga zaako pawuda omupya bupawuda tebaba nabo mu nsawo buli vanyuma ddakika 3 anazaako akaki aja tyayozeza engoye natuyanira mugiri babu tanagikyusa nekweyakweya mu ttaka ngaatwala okukanika engoye neddugala alyawo ebigere ya rabbi kati ye omukyala aga nti omusajja yakyuka mbadde atulawo nanyiiga bunyiizi kumbe omusajja atubwatuukaga nti bana ndi ku kiki kino kati kasekretary wekabeera nga kehafisa wabaire alimu ku ddiini ngaakakyusa ngaateekamu jiribabu ngaatwalaako onagenda otandika okukwata ebisubi nga bateekawo dde omulala kati hijabu wakati bajambala okujjako ate n'abaami balina okukimanya abaami abamu ate alesa abefamily abalala bavubuka agakulu agakubyawo oyo muto wange asoma university oli mutata muto yamuzaala agenda kuvanga nagenda akanika emotoka yige wa garage basi mukyalo omulemeseza ezimu ku nsonga ez'obulabe nabbi ziyassaako essira kwe kuleeta abantu ab'eŋŋanda zaffe abalemesa omukyalo okwambala obulungi nga bwayagala asanyuse bba era waliwo omukyalo yali agenda okulemesa ekyo namutwale wamuzibe gye yamuteeka ewa abdulahi ibunu umma kutumu yali talaba naga nti ojja kuwangalira woyo kubanga yali talaba muwala muto bwanamutwala maka g'abantu ajja tabula obufumbo namutwale wa abdulahi kubanga talaba tajja mumulaba naga nti ojja kubeeranga waka n'omukyala wooli newa tuyambadde jiribabu kubanga talaba kyajja kulaba n'abakyala abamu agenda naleeta ab'eŋŋanda ze nabayiwe waka oluusi ennyumba nfunda omwami kubanga n'omwami alina okwambalako obugoyi obulala ewaka si lukanza olwo bijiini kati oluusi ab'eŋŋanda ennyumba nfunda tulina akazigo kamu bubiri bulumu bubiri tewali kwetaaya ate waliwo mulamu waliwo senga wa mukyala ngolina kubeera mu lukanzu 24/7 bamala kuzikiza ttala n'olugjamu ebyo bikosa obufumbo kubanga abantu bafuna kwetaaya ate nga obusiraamu bwagala nnyo abafumbo bano betaaye bafune emirembe abuuza omukyala ayambala hijabu afuna empeera zenkana zitya hijabu eri wajibu omukyala okulega hijabu natajambala afanagana nga alese esala
nga waleka dhuhur oba asiri eyo eri wajibu nga bwolaba eswala ne hijabu bweri atekeddwa buteekwa kujambala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yajuzu liwalidani an yati fi sala ma asiwak lakin حينئذ سمع المؤذن هو يقيم الصلاة ويأخذ سواكه ويبدأ تطيف أسنان ينظف أسنانه وهو في مسجد. nabuza mu Luwarabu abuuza ku muntu okujja n'omuswaki mu swala mu muzikiti ne baziina asenya ne bakima eswala asenya. Eyo sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetulina kugikakkanya. Omuswaki ogwakati etali brush, omuswaki ogwakati kiri mu sunna. Nabbi yagujjanga mu mannyo ng'agenda kuba takbiri egula bweswala. Amakulu yaterezanga na layini ng'akolaki asenya. Tokitamwa kubanga sunna ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam tolina gitamwa. Abantu namwe mutusobera ali mbantu aligire eyo sunna ya mukama waffe. Okumanya sunna nkulu nnyo era gye yasembyayo okukola. Ne bwe yali afa omuswaki bagujja mu mayiti yatuuka ekiseera nga takyasobola kuva mu kigambo olw'obulwadde nga bumunywezezza n'anafuwa naye ngaomukono guli muki mukamwa. Mukyala we Aisha radhiyallahu anha ye yajjamu omuswaki mu mayiti nga ye sunna gye yasembayo okukola sallallahu alaihi wasallam. Ye sunna gye yasembayo okukola era ekimanyikiddwa mu basalafu bonna. Ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo. Omuswaki giba mukamwa. Olaba Abawarabu bwakwagala ennyo akuwa muswaki kale badde banyagenda kumpa sente sente baziraba dda temuli makulu. Akuwa sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwarabu agamba naye obulabo bwammwe wano temugenda bagenda tuwa sente mmeka. Ajjayo miswaki abantu nga beesooza. Yamanyi obukulu bwa sunna eyo. Muganda fabuze ekibuzo kiwadde mu Luwarabu eyo sunna okusenya. Eri hadithi Nabbi watuga nti laula an ashuqa ala ummati la amrutuhum bisiwaki inda kulli sala ya Abi Huraira. Mbakubanga satya kalubiza abantu b'ekibiina kyange nandibalagidde okusenya buli bagenda okusaala. Nam bannafikhi manyi bwe bagivunula yali amaze okulagira. Kulwaki omuntu yenna ow'empisa ng'alina obuyinza bungi bw'aba alagira ayita bbali. Ekyokulabirako singa Magulu Nnyondo Kabaka Ssaabasajja akugamba singa sitidde kukalubiriza wandibadde ondeetera engatto zange ziri wano bw'oba olina amagezi okola ki? Bw'osigala ng'otudde nga tugamba nti olina empisa aba amaze okukola ki? Omuntu w'empisa nga talina obuyinza bungi bw'aba atuma ayita bbali. Awo yali atulagidde singa saatya kalubiriza abantu ba kibiina kyange nandibalagidde okusenya buli bagenda okusaala. Awo yali amaze okulagira sallallahu alaihi wasallam. Kubanga owekitiibwa ennyo ng'alina obuyinza bungi nga wampisa talagira direct ayita eri ati abamagezi ne balondamu kati gwe sigala ng'otudde. Naam. Abuuza okwogereza kulina mitendera ki? Okwogereza wano waffe kwe tulimu okusinga kuli bweru wa Busiraamu. Ate nga mu kwogereza obufumbo bwe mugendamu mu maaso bwe bufiira. Mu kwogereza wano obufumbo bwe bugendamu mu maaso bufiira awo. Kasita mukkiriza shayitaani nebayingiramu eri gye mulaga muba musse. Ekisinga obulungi mu kwogereza omukyala we oba omusiimi gweyagala okutwala wandibadde okkiriza b'eŋŋanda zo bamulabeko nga maama wo oba basisita bo. Naddala maama amulabeko agende nti mutabani nti oyo muwala muleete wano. Kulwaki? Maama wo amanye ebintu bingi, ayise mu bintu bingi. Era bwagendayo namunoonyerezaako maama wo nagenda ow'omukyala gweyagala okuwasa nanoonyereza empisa ze naga nti omukyala musiimi gwoba owasa oyinza okusula mu katego.
maama wo kizibu nnyo 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 maama wo okuvaamu era waba musiimye aba asiimye naye fe tugamba nti oyo mukadde ategera kati amanyi byamiini takyasobola kutegera byakakati nedda ssebo allamathu duniya eduniya emuyigiriza bingi era kyola mu shariya omuntu yenna omukadde shariya emugulumiza kubanga alina ebintu byayize wadde talina yirimu eduniya emuyigiriza alabye ku bizibu maama oyo yandibadde asalawo ti omukyala tumutwale ekyo kimu ekyokubiri esaudi arabia bwe kibasinga okukola ate wano nga tukyewala nnyo nga tekye kirimu obulungi bwomala okukakasa nti omukyala oyo ogenda muwasa ekyandisinza obulungi kubawoowa wali togenda mutwala kubawoowa nkyalina byemaliriza nfuna akazigo nankani babawoowe osobola omukubira esimu najja mu kibuga nemugenda mu kafe nemugenda ku intaneti nemunywa kacyayi naye wano tebanabawoowa ate ebyo bibaawo nemutambula ekibuga kyonna abamu alina akamotoka amuzayo kiro ani oyo mariyamu badde amukomezaawo bawe wadde ani yabawoowa beeri ewa bikase bakimanya nti omuvubuka ono ayagala mukyala waffe tumaze okukwatagana nti mubawoowe wali maliriza alikima mukazi we era nga akola appointment kati jambala tugende enkya tugenda gindi nga batambula namukyalo naye wane waffe basajja bakulu tebayinza kukkiriza kukikolera ekyo tuli fenna okwogereza mu busiraamu kugazi naye kisinga obulungi abantu ba famire bayingize ku mukyala gwewegala okuleeta bamulabeko bakubemu tooki balabe n'omukyalo ono alina okumanya omwami gyava oyo kitaawe w'omwana omuwala okuzaala omwana sikusaaga mulimu kitaawe w'omwana omuwala alina okumanya omuvubuka agenda otwala omwana we mukulu osaalirawa eswala ze zajjama ani imaamuwo ebyowe bityo taata w'omwana alina obimanya taata w'omwana omuwala bwagamba nti omuvubuka oyo musimi muomuwala wange aba asiimye nga amaze omwetoloola bwagamba nti nagenza okukola research hamuza tajja kutwala mwana waffe sigale basi ebyo ebisinga obulungi yenjogereza entuufu tubiteekemu abakadde kubanga omukadde waba alabye akamogo takukkiriza kuyingirawo ojja kusanga obuzibu ate naye abakosebwa wallahu alam. abuuza singa mukulu wange awasa omukyala oyo nga yajja n'omwana nga mukulu wange si ye yamuzaala nzikirizibwa okuwasa omuwala oyo nga otaddemu sayensi mungi ddamu tulabe singa mukulu wange awasa omukyala njagala kimu ono abuuza ayita atya omwana oyo talina wamuyita mutegedde ekigambo ono abuuza ekibuuzo agala omuwasa amuyita atya si mwana we mukulu we ye yawasa omukyala anti ekyo tubitegedde njagala ekigambo eki ayita atya oyo gwayagala okuwasa amuyita atya ayagala kugwa ddalu tamuwasa muwala we khalas nam aba mwana we nga muzaala tamuwasa nam agamba batukubiriza okunona erimu nkole ntya okwegatta ku Madina Islamic University okwegatta ku Madina Islamic University awo yajja kujja nga tuli babiri ekyababiri ebisanyizo n'ebirala inshallah nam okusoma Qur'an nga simanyi makulu gaayo kimpeesa empeera okusoma Qur'an wetutege yani agamanya ate agamba nti okusoma Qur'an nga simanyi makulu gaayo yani agamanya ya subhanallah nyanja Qur'an ngazi ekigambo kyoyitako buli kanaku bakubulya kyekitegeeza nonyenya omutwe ate ngaoli muwalimu olidde ekigambo kyoyitako buli kanaku kakati bali matali kigoloba matali gurupu baga nti alfitinatu ashaddu min alkatiri fitina esinga nokola ki naye nga eyo aya tetegeeza eyo aya tetegeeza fitina alfitnatu ashaddu min alqatl fitina esinga okutta omuntu etegeeza shiriki
shiriki mubi nnyo asinga n'okutta omuntu naye bali bavunulamu kiki ensala mbi nnyo ensala fitina mbi nnyo ensala bulwadde era n'abantu baffe n'abawalimu bonna basoma bwe batyo allah ali agamba basajja abawarabu nga bo balaba nti shiriki alimu kabiiki shiriki timuli kantu nze nkola bintu byange nentabikatabika nensinza birankani katunga nti shiriki ate olwo abatta abantu bo nga barabu balaba nti shiriki talina buzibu kubanga okutta abantu kyekibi allah nabaga nti shiriki okumanya mubi asinga n'okutta oki naye ebyo byo tetugisoma ani amanya amakulu gaayo teri amanyi makulu qurani ngazi soma okusinga ogaa nti ndimala kumanya makulu gaayo nende okangisoma ngazi teri amanyi makulu gaayo owugako obuwuzi nokomaawo nowugako obuwuzi aya zenyini zomanyi osanga omusajja agamba abantu nti wa amma binicmati rabbika fahadith ebyengera allah byakuwadde byogereko nze allah yampa nina eseti 6 nina efamu zente nina emoroka ezebbeyi nga yesembesa qurani naye ebyo sibi ebiri awo sibyogamba eyo aya sitegeeza ebyo allah yali agamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebyengera allah byakuwadde byogereko nabbi ayina ebyo era muga nti irimu allah gyakuwadde gisomese amakulu ni'ma al ilmu irimu ekyengera kya irimu allah kyakuwadde gwe muhammadi kisomese sallallahu alaihi wasallam nefe ensi yonna ne basiniya mba masheikh bajesembesa bwe batyo nti ebyengera byogereko haji imuko tupulira ebirombe egalagize koyinize muloka zolina nebibanda byemuloka mukaaga oyo allah mu ebyengera ekyengera ye irimu era nze simunga nti nze allah yampa ekyengera kiriwa nakwata kulane nkakasa nti yakuwa ekyo kyengera kati Qur'an tetumanyi makulu gaayo ani agamanyi tosula kola ki soma oba totegeddemu wadde zero gwesoma ebira binatusanga inshallah na ekibuzo ekisembayo omukyalo okukula ekisajja ku bodaboda kikkirizibwa tusaba allah atutaase ya rabbi ekisinga obulungi omukyala teyantudde ku bodaboda ekisinga obulungi omukyala teyantudde ku bodaboda lwa buzibu bwa nsi eno ate waba agituddeko yeyise mu mbeera atule ngaomukyala si kugulu kuno kuli eno kuno kuli eri mbaddeko wabweru nga sheikh bosi ayogera omukyala okukola ebibuzo bikomyawo omukyala okukola omukyala okukola mu busiramu tebandimuganye okukola niye asigale nga mukyala n'omukyala tebandimuganye kutula ku bodaboda niye agituleko ngaakimanyi nti mukyala nisi kufukira ddala musajja nayawula nakalambala neyesimba ati nawanika ekifuba mu bbanga alina okumanya nti mukyala sigaze ensaza ekikyala esinga obulungi watesobose teyanditudde ku boda alinye taxi mutwaleko ku boda ku piki yaffe eyiyo gyewagula oba mumorokayo olite okujjako olw'obuzibu atuleko naye yandibadde atula nakuma ensaza zekikyala n'emirimu gino gyetukola sheikh ayitibwa muhammad mutawalla sharawi rahmatullahi alaih bwe yali ayogera kukola kuwakyala naga nti olabanga nga omukyala ngaakola ngomanya nti waliwo omwami oba bba alina byali azamanya oba waliwo ebimulemye okutuukiriza kasi olabanga nga omukyala akola ngomanya nti kirabika omwami waliwo ebimulemye okutuukiriza nga yesembesa kiso ya nabbi musa alaihi salam walamma warada maa madiyana wajada alaihi ummata min annasi yasqun nabbi musa yatuuka mu kyalo kye madiyana ku luzzi yasangawo abantu banywesa ebisolo babinywesa amazzi wawajada min dunihim muraataini tabudan naye nga wabbali waliyo abaana abawala 2 banyirivu bato bali myaka omwana wabererewo ebbeeyi naye nga bali mukutangira ebisolo byabwe bireme kujja kunywa mazzi tadhudani amakulu batangira babiziyiza bireme kugenda ku luzzi kunywa
naye ngaeŋŋumi eri wali banyweseza ebisolo ekaaba. Nabi Musa namanya nti bano nsuubira nabo bazze kunywesa, lwaki bali bbali? Nagenda we bali, ma khatubukuma, bamaama kiki? Ne bamubulira ebizibu byabwe. Ekitulese wano twagala kunywesa nsolo zaffe, naye twandibadde tujja yino okukola wa abuna sheikhun kabir, kitaffe mukadde. Amakulu ekituletera okuba nga tukola buzibu bulika, tata yandibadde alunda naye mukadde. Bamunyonyodde ensonga lwaki tukola amakulu. Omwami omukyala yandigenza okukola nga waliwo obuzibu ewaka, oba omwami inkamu ntono, ngaabaana abawala Musa byasanga ku luzzi, era bamuwerawo ensonga lwaki tuli eno, kitaffe muzeeyi tasobola, ensonga zijja kufa ennyonta. Fasaka lahuma, Nabbi Musa n'abeetabamu. Allah yali yamuwa amaanyi, zibonna n'abasukumeri n'abajjawo n'ateekawo ez'abantu ne zinywa, n'azibaddiza. Sheikh Muhammad Mutawalla Sharawa atugamba nti omukyalo okukola ewaka walina okuba nga waliwo dhurufu, ebizibu ng'ebyali mu famire eyo Musa gye yayamba alayhi salam. Naye nga te wano waffe okimanyi nti abavubuka Allah bawadde ku kasente akawera, abakyala bakera nabo bagera ku mirimu. Ate bavubuka baffe bosanga ali awo yesikira chapati, omukyala takola, ate alina basatu tebakola, tekuli n'ogwo akola. N'omubuuzi obaliisa otya? Ali ku chapati awo, naye emmoloka ezisinga okupaakinga awo ennene ez'ebbeeyi, abakyala bonna bakola ki? N'obuuza sahaba ono nti ezakawunga zaabula n'ekijanjalo, lwaki omukyala tatuddewa? Ekyo kimu. Ekyokubiri mu kiso ekyo tuyigamu, wadde abaana bano baali beetabise mu kukola, naye baafubanga okulaba nga basigaza ensa z'ekikyala, batya tebeetaba mu muumi, baali bali eri. Bano bwe banamala okwekuba ne bavaawo, ng'ezaffe zinywa obufissefisse, tebeetaba muki amakulu. Era omukyala wadde kale eka waliyo ebizibu, sharia nemugaa nti okusinzira ku bizibu omusajja tajja kusobola kusasula renti, fiizi, kulya, dwaliro. Kale noja ti ono yasuma agenda akole, naye waba agenza okukola alina byalina okwewala. Abaana abawala tebeetaba mubali, so nga omwana omuwala omunyirivu bwatu yandibadde agamba oli kanyama nezange zinyweseze nti kale, naye ekiddako kimanyi nakunywesereza embuzi luli, nawe ate akavuyo ngumi ogiraba ebeera wali, badda bbali. Ekyokusatu nga mutahajiba, bonna bambadde fulu hijab. Nekyo kyage nti tadhudaani, nga batangira embuzi zaabwe zireme kwetaba muzaabali. Kiki? Anti singa embuzi yeetaba muzirimbu egenze kunywa, kijja kuleetera omuwala ogenda ogikimayo ajje mu baami, oba kijja kuleetera omuwala oga nti waaye eyo gigobe ekomewo eno, ayogereko n'abaami, ekireeta fitina. Amakulu omukyala waba akkiriziddwa okukola asigaze ensa, abeeremu ensa z'ekikyala, tiyitaba mu kukanula kamaaso, kuwesiba misiwa negyereega ku nsinga, kayina n'abasajja, avuganya n'abasajja. Nedda, tebeetabanga mu kikonde, baddanga bbali. Nabiyullahi Musa eyo kiswa banange nga maliriza, buli kiswa yonna mubamu message ekwatako. Buli kiswa siga busomini, musoma busomini, tulangani awo ne balunda embuzi, awo nasanga abawala ku luzi, mubamu message yekwata ku nze naawe. Lwakuba oluusi tuba tusobodde gikenenula mu kaseera ako, naye buli kiswa ekwata ku ggwe, ya imma omukyala, ya imma omwami, oba oyo ayogera kennyini ku muzindala essaawa zino. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Twebaza nnyo abatesitesi, abavubuka abato bano abathuraya abavaayo okuweereza eno nga bayitira ku mikutu gino egy'abazungu gye baleeta ne basaasanya mu nsi yonna, ate bo ne bagibalamu birala. Nze nali nagana okgenda ku WhatsApp kubanga nagendayo katono nnyo bibampeereza byammala okuddukayo, naye ate abathuraya Allah bwe yabaleeta nenjiddako, nali ŋŋanye nga ndaba tegwana olw'ebintu bye nali njirabyeko. Tubebaza nnyo n'otutegekera emisomo bwe giti, insha Allah tabaraka tusaba Allah bakwatireko bagende mu maaso n'okugasa umma. Era netwebaza nnyo bannaffe ababayambako, kubanga da'wa yeetaaga ssente, da'wa yeetaaga ssente. Abantu beewuunya lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa Khadija naggagga
radiyallahu anha, Allah yakwata nabbi walina irimu namuteeka we wali omukyala alina sente dawe ekoleki etambule. Khadija wa nus yali talina irimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa irimu talina sente naga katono emukyala nga tayinza mugamba nti njagala nsolo envubuka yoba ongulira kwembatambulira nti tewali sente bagireete mu katale.